onyumirwa martial arts, oli wa kikomando, oli wa firimu erimu ebiyigiriza, oli wa kilavulavu, yino movie yazanyibwa mwana wa buwala nga bamuyita The Old Bodyguard oba The Old Guard, The Old Bodyguard. We wava n'erinnya eriyitibwa The Old Guard ly'erinnya lya movie eno. Agyetaaga soko subscribing wano ku Jinja Media TV. Then womala okusubscribinga kebera wansi mu description ya movie eno okebera link eriko Jinja Media TV series ya Telegram, oba ogende okolese namba esembyayo 51 genda kutuusaako eyebera ya WhatsApp group osobola okutuusaako movies zino oba link ya movie eno entuufu, oba ogende mu Telegram otypinge mu Jinja Media TV naye soko subscribing wano ku Jinja Media TV, then ogende eri ku Telegram soko subscribing enyamba buyambi subscribing eno gye bayita The Old Bodyguard. Otuuka ku Telegram nonya movie eriko The Old Bodyguard oba The Old Guard yazanyibwa omwana wa buwala. Nungi erimu martial arts ya kikomando ate nga nnungi eyigiriza, wekiravulavu teweerabira. N'ekirala sooka subscribing akonkayisaawo buli kiseera ky'okusubscribinga nina okujjukiza movies z'oku Telegram yaffe sizakusasulira, wabula ky'olina okukola kwe kubeera nga olinako data ku ssimu yo. Tetusasuza ssente era babagamba baba balimba ne mukanoonye ke bayita The Old Guard oba The Old Bodyguard. Wamacho artist tuula, ow'omugere tuula, ow'ensambagere tuula, naawe onyumirwa movies ey'ekikomando tuula, we wano oli mutuufu. Nayagala ka movie kano genda mu description okebere link eriyo. Wetakutuusa ku movie eno kozesa WhatsApp number, naye weba tekutuusa naye yeeteeka okutuusa egateyagala ogende ku Telegram otypinge mu Jinja Media TV, naye sooka osubscribing wano ku YouTube channel yaffe. Subscribe to our YouTube channel first, then ogende ku Telegram account yaffe ogenda sanga movies zino. Subscribing ate okoona akade. Mwebale kulaba.